bwayise. Ennaku ziwereddeko ddala bukyanga Bobi Wine ava maka ge olw'okusinziira munange ate ebiriwo ebigenda mu maaso mu Uganda. Wabula olunaku olwaleero avuddeyoko mu katambi kano kabadde kakutte munange ate ettabbu abadde sayidi wano ngenda kubeera nga mbikulagakoko ku sayidi y'emu kossa Ziza Bafana kossa ate ne Alien Skin beeguddeko ate nga Spice Dana kossa ate ne Fikfa Maker nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo. Bamute Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kossa ate n'okusubscribinga. Kakati nno ntandise munange ate n'omukulu munange ate Bobi Wine nkugambye nti akatambi kano avuddeyoko ku mukutu ogwa TikTok n'akassaayo. Bwayise. Mic check 1 2 tuli wano bwayise. Ng'alina gy'alaga naye agambye nti nno ali wano bwayise. Obubaka bw'atadde katambi kano agambye n'agamba nti nno the ordinary Ugandans who hide and protected Mr. Museveni from President Obote's rule had the same ordinary Ugandans hiding and protecting us from dictator Museveni's regime. Nga bw'ogezaako munange ate okulaba post eyo gy'abadde awerekeza ku katambi ako. Katredinze nnyo, jjukira nti nno nkutegeezezza nti akabanga kaweze munange bukyanga ava mu maka ge okubeera nga akyalina munange ate gy'akyekwese esayidi eyo ku bigenda mu maaso era nga bw'ogezaako okulaba nja kubeera nga nkutegeeza byonna ebinaafaayo wabula kankongereyoko Fikfa Maker kossa ate ne Spice Diana wabula kansuke munange ate nkulageko ku Spice Diana. Spice Diana ye abadde nga yalabiddwako dda nga yatuuse dda munange ate wali e Rwanda okubeera nga agenda kubeera nga alwaningayo munange ate show ye wabula avuddeyo ku wali n'apostinga nga bw'ogezaako okulaba abadde atuuse kossa ate n'akasente wali ng'ali mu kabala awo muganda wange babadde bamusasudde na dda. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kossa n'ebimu munange ate ku bifaananyi ebya Spice Diana bibadde bikutte ettabbu ate nga ku sayidi y'emu Fikfa Maker naye ali munange ate okubeera nga akwasaganya shows esayidi eno. Ndabyekokko ebifaananyi ebimu abitaddeyo ku wali naye nzize nga mbagamba nti nno Fikfa Maker by the way ali omu ku bayimbi wano munange ate e Uganda abakyasinze okwambala omusajja ayambala kye bayita okwambala gwe muganda wange. Kaakati nno bw'atyo munange ate bw'abadde alabiddwako mu ebyo ebikumba wali wonna nga anyumye munange ate okukamalako obumazi Fikfa Maker wabula nga ate awo nga nkugyewoko nga nkongeddeyoko wali Ziza Bafana kossa ate ne Alien Skin. Actually woba weegendereza actually gwe mulundi ogusoose I mean Ziza Bafana kossa ne Alien okwegwako munnange. Kaakati nno beeguliddeko luddawa wali munange ate ku Federation eya Eddie Kenzo nga bw'ogezaako okulaba babadde ba meetings nga balina munange ate program zaabwe. Omuzeeko nnyo mu kiriwo bideya wakati wasala nti nobole ko bemnyata amani bonna nasakati nshotya kajenga ku bantu nzijukidde badde bakubikira nti ndi mujumbi tegeno alemedde mu December bona bona jja mu kunyimba tubaje kufoto akateeka wali na kutusuka ko jjawo twakutya yoda olumba top bana ego ng'oligamba nti muhoto nayoza nnyo obugayi wabula nno programu gye baliko munnange ebadde nkulu olaba bamiitise munange ate ku Federation eside awo ewa Eddie Kenzo. So
ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminat UG. Ebisigadde byonna gwe just bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.